Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mbaniriza kansuubire nti mwasuze bulungi nnyo olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 17 omwezi tuli mu gwa Disemba omwaka tuli mu 2024. Banaye njagala okubategeeza nti bwakedde dda era ffe aba Digtalk tuli live nja kubasaba abatandise okufuna ka holiday kamwe nga saawa eno muli waka mulina abaana kati bali mu holiday ya bazadde munange tumbula Digtalk TV ojja kubanga tusanga ku Facebook ku The Alternative Uganda oba page ya Digtalk TV. Ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Abakyakola banaye kekadde tusambyeko baleme kugoba ate mu mwezi ogusemba mu mwaka. It will be disappointing ate ne Christmas tejja kunyumira ng'oli mu birowoozo bya kunoonya ate muli mu mulala. Baba tebannakuwa ka off banaye twanguweko tugende tukole ne bwe gubanga omulimu gugonga toyina boss kirungi nnyo n'okeera n'oggulira emikisa gy'okumakya. So nja kubanga ntandikirawo mawulire gaffe agakoze aba agabaddewo olunaku lw'eggulo. Awo nno omugenyi wange olunaku lwa leero ajja kubanga aneegattako. Tugenda kubanga twogera nsonga z'abavubuka. So nja kukubiriza nnyo mmwe abavubuka mutwegatteko musobole okubanga ate toyigira wamu mpozi n'okwogerako eri abo abagoba b'ebidduka nga mmwe kati abali mu kusaabaza abantu nti ennaku zino abantu kati batandise okugenda mu kyalo beetegekera okugenda okulaba nti ate basanyuka n'abantu baabwe mu nnaku zino enkulu. Bannaye tuvuge n'obwegendereza amakubo g'ewaffe tugamanyi totunuulira abantu 14 oba 18 oba 2 aba batudde mu mmotoka yo wabula batunuulire nti omuntu omu ayina abantu nga 15 abamulya mu ngalo oba
abamutunuulidde oba abo balabirira. So nga muvuga endiima zammwe ze muvuga mu makubo mubeere nakyo mu mind nti abantu abo ate balina abantu abalala abatunuulidde. Tujja kubaagaliza ennaku enkulu wabula era nga tubagamba nti tetukola bubenje ku makubo ate tetutamiira ne tusaabaza abantu. Olunaku lw'eggulo abakyala okuva eri mu kibiina kya PFF oba kiyite People's Front for Freedom munaye baavuddeyo ne bakuŋŋaanirako wali eri ku kitebe kyabwe ekya Katonga. Bano ne badressinga bannamawulire era nga babadde boogera ku nsonga ez'okuba nti ate omukyala Counsel Martha Karua ammibwa practicing certificate okubanga ate agenda okubanga awolereza client we mu kooti eya General Court Martial oba kooti y'amagye. Bano bayogeddeko eri bannamawulire ne bategeeza nga bwe bagenda okubanga ate batambula paka ku wali ku kitebe kya Uganda Law Council nga balaga obutali bumativu olwa decision eyakolebwa Uganda Law Council okubanga ate esalawo okumma Counsel Martha Karua okuva eri mu ggwanga ly'e Kenya temporary practicing certificate okubanga ate representing omuntu we oba client we mu kooti. Era nga bano balangiridde ne batutegeeza nti era bo ku ennaku z'omwezi nga 25 December tuliyite olwa Christmas oba Ssekukkulu bo basazeewo tebagenda kubanga ate balukuza. Bano bategeezezza nti tebasobola kubanga ate basanyuka ng'ate bannaabwe bali mabuusu. Era nga bano bagambye nti bagenda kubanga beengegingira mu prayers mu kusaba nga basabira abantu baabwe abali mu komera nga kwotadde Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Lutaleka Mulegeya n'abo bonna ba political prisoners be bakyakuumidde mu makomera. Era nga bano bagambye nti bagenda kubanga ate beenyigira mu kusaba mu buli keleziya oba amakanisa ag'enjawulo nga ate bo bino ebikujjuko ebirala ebigoberera tebagenda kubanga ate babyetabamu olw'ensonga nti tebasobola kubanga ekyo bakikola ng'ate bannaabwe bali mu makomera. Era nga bano olwavudde awo bakutte ebipande nga kuliko ebigambo ebyenjawulo ne boolekera ate ekitebe oba offices za Uganda Law Council. Bano abakyala babadde bakulembeddwamu omukyala Honorable Salam Musumba ate ne munne Ingrid Torinawe. Bano nno babadde bakyantinga ennyimba za Freedom nga bwe bayimba nga bwe bagamba nti bo munnange tebagenda kubanga ate bagivinga up. Bano emikono gyabwe babadde bagisibye nga balagira ddala nti basibe nga bw'onalaba omuntu nga bamusibyeko empingu. Era bano batambulidde ddala wabula poliisi teyabaganyiza kubaako munnange era poliisi yeezoobye nabo era bano munnaye nabo era tebagivinze up nga bagamba eddoboozi lyabwe lirina okuwulirwa. Bano batambudde wabula poliisi yasobodde okubanga ate ebajjako ebipande era basigadde bakyayogera kimu nti ate munnange okusalawo omukyala oba Justice Irene Mulyagonja kwe yakola munnange tekwali fair. Era nga bano bagamba nti balina okubanga ate bakkiriza kanso waabwe asobola okubanga ate akulembera oba representing a client we mu kooti. Era nga bagamba nti omusibe yenna ayina eddembe okubanga alonda munnamateeka we gwawulira nti yali competent enough oba yanaasobola okubanga ate amurepresentinga mu musango gwe baba bamuvunaana. So nno bano poliisi we yamaze okubajjako ebipande teyabakutte wabula yabalese ne bagenda mu maaso n'obubaka bwabwe nga babuweereza. Era nabo olwamaze ne bapondooka ne bagamba nti kati eddoboozi lyabwe lituuse ne batambula ne baddayo ku kitebe kyabwe wali e Katonga. Ndowooza ebintu ebyo nga bwe mbyogera mubiraba ku screen zammwe. So nno abo be bakyala enjasabiggu abaavudde sides eyo mu PFF nga munnange balaga obutali bumativu olwa decision eyakolebwa Uganda Law Council okuba nti Emma oba egaana okuwa Counsel Martha Karua practicing certificate nga bagamba nti agenda ye li politically motivated. So si kugamba nti ayagala ku representing a client wabula aina
political agendas endala zayagala okuyisaawo. Ebyo nno bye byabadde wali ku FDC Katonga. Kakati twavuddeeyo ne tuddako ate ewaba Democratic Alliance. Bano nno nabo bavuddeyo ne boogerako eri bannamawulire nga basinziira ku kitebe kyabwe ekipya. Era nga omukulu Mathias Mpuuga ne bannenga bwe batandikawo ekisinde kino ekya Democratic Alliance bayogeddeko ne batubuulira bye bagenda okubanga ate bazzaako mpozi n'okutangazaamuko eggwanga eri abo obubaka bwabwe ababufuna obubi. Omukulu ow'ekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga yatutegeezezza nti nno ekisinde kyabwe si political party oba si kibiina kya byabufuzi. Era n'atutegeeza bulungi nnyo nti ensonga lwaki bazze okwogerako eri bannamawulire kwe kubanga bategeeza eggwanga ebyo bagenda okubanga ate bazzaako oba batandikirako okukola. Ono yategeezezza nti omwaka ogujja nga gwakatandika ogwa 2025 ndowooza in 2 weeks time from now bagenda kubanga ate batandika okutalaga eggwanga nga beebuuza ku bantu eri okubanga ate bamukkiriza okufuna endowooza zaabwe okubanga ate aleeta enongoosereza mu mateeka. Ono agamba nti yateekayo okusaba kwe ewa Speaker wa Parliament Madam Anita Among era ng'ono agamba nti ye tamanyi dirwe banamukkiriza so n'agamba nti kagira akolako activities endala Madam Speaker wanaaba amukkiriza okubanga ate aleeta enongoosereza ezo yajja kuba atambuddeko kyatambudde. Era n'atutegeezaako bulungi nnyo bwe yabuuziddwa ku lwaki tatuula wamu nti atambula. Era n'atutegeeza nti buli muntu anoonya enkyukakyuka kirungi nnyo n'okyusaamu ko direction wolaba nti wooba otudde tewakyakolera bulungi. Era n'ategeeza bulungi nti mwetegefu okwogerezeganya n'aba NRM. Era n'ategeeza nti ye obuzibu bw'ayina kwogerezeganya na Mr. President. Nti Mr. President bw'oba onooyogera naye ate munnange weetaaga okubaawo akubiriza olukiiko luno ate nga si Mr. President kulaba nti oli wansi we. Ye n'agamba nti ebibiina byonna ebyobufuzi n'ebisinde wano mu Uganda yabiwandiikidde ebbaluwa okubanga abasaba okukolaganira awamu ne Democratic Alliance. Era n'agamba nti singa NRM nabo ebakkiriza bali ready okubanga ate bagenda in talks with them okulaba nga ate boogera ku transition bakyusa batya obukulembeze ate ng'ekintu oba eggwanga tebalirese wabi. Era n'agamba nti abakulembeze abasinga mu NRM balina okutya oba giyite fear nti singa bava mu bukulembeze olw'emisango ye gye yayogedde nti gye bazizza emingi batya nti ate omukono gw'amateeka guyinza okubakwata. So n'agamba nti beetegefu okubanga boogerezeganya n'abakulembeze bano okufuna way forward oba n'okuwulira okuva gye bali n'okubanga ate bajjawo fiya yaabwe eyo sobola okubanga ate tufuna political transition oba enkyukakyuka mu by'obukulembeze. Naye ng'era omukulembeze wa DP oba giyite Democratic Party Honorable Norbert Mao ate nga ye Minister wa Justice yayogerako naffe ndowooza wiiki ng'emu gye buvuddeko n'atutegeeza nti ekibiina ekisinde kya Democratic Alliance tekirina bipya nnyo bye kireese wabula batambulira mu nootisi ze. N'agamba nti ye buli muntu yenna oba oli wa kisinde oba oli wa kibiina kya byabufuzi ng'oyagala okukyusa obukulembeze olina okubanga ate ogenda in dialogue oba in talks with the president, with the sitting president aliko His Excellence Mr. Yoweri Kaguta Museveni. Onagamba nti singa ekyo kiba tekikoleddwa ate tewagenda kubeerawo nkyukakyuka yonna mu by'obufuzi. Era n'ategeeza nti abo bonna abali mu kulowooza nti akalulu kayinza okyusa ebyobufuzi wano mu Uganda ndowooza ate mmwe muli ku byammwe. Era omukulu Honorable Mathias Mpuuga naye yategeezezzaako oba yalambuluddemuko ku bigambo ebyayogerwa omuyimbi omukulu Alien Skino n'agamba
nti omukulu oyo mwamutegeera bubi ku statement gye yakozesa nga banjula ekisinde kyabwe wabula nategeeza nti ye nga omuntu anoonya enkyukakyuka alina okuba nga ate aleeta abantu ab'enjawulo okulaba nga ate nabo batambulira ku mugendo gwe gumu era n'asaba nti bonna abaagala okumwegattako ye talina tabu yonna for as long as ekigendererwa kyamwe kibeera kimu kubanga nti mukyusa obukulembeze eyo nno nga nvuddeyo ko ngenda kubanga ate ntambula nga nzirako wali mu Nakawa division ate mu Katooke ne Kinnawataka poliisi yasiibye yeezooba n'abamenyi b'amateeka mu bitundu ebyo eno nno nga yabakozeemu ekikwekweto olw'okuba nti ate obumenyi bw'amateeka bubadde bususse era nga abatuuze mu bitundu ebyo beekubira enduulu eri abakulembeze nga bagamba bannaye tetukyebaka ababbi basusse era nga poliisi olunaku lw'eggulo yabukeereza nkokola bano nga bayambiddwako ab'amagye ne bakola ekikwekweto mu byalo ebyo ebibiri okuli ekyalo ky'e Katoogo ne mu Kinnawataka bano bakutte abavubuka 6 era nga bategeezezzaako nti abavubuka bano babakutte n'ebintu okuli amativi amasimu n'ebintu ebirala ebigambibwa nti baali babibba ate era bategeezezzaako nti babakutte n'amayirungi oba gayite marijuana ekitegeeza nti bano babadde bakozesa ebiragalalagala wabula era poliisi yatusabye oba yasabye abatuuze nti bannaye mubeere beegendereza nnyo eri ebizimbe ebyo ebitanaggwa nga biri mu bitundu byammwe era ne bagamba nti singa ekizimbe kiba kiruddewo nga tekinnaggwa mugende mu LCs muloope ate aba LC basobole okuba nga ate bawandiikira KCCA kubanga yeevunaanibwa ku bizimbe ebiba bizimbibwa era ne bategeezaako ne bategeeza oba ne bawooninga eri abo bonna abamenyi b'amateeka nti akadde konna bagenda kubanga ate babafuna era ne bakubiriza abatuuze okubanga ate nabo bebeereramu babeera very careful okuba mu bitundu mwe babatambulira n'obudde bwe baba batambudde ng'amaliriza eggulire lyaffe olunaku lwa leero ndyoke mpumulemuko katono nnyo ate ngenda kumaliriza n'aba Interreligious Council kakati bannaddiini nga begattira mu Interreligious Council nabo bavuddeyo ne bayogerako eri bannayuganda bano nno babadde bakuba tooki mu mwaka gwa 2024 nga batunuulira ebigubaddemu weewaawo nga munnange woba tomanyi past tosobola predicting the future kakati bano nga batunuulira ebibadde mu 2024 ate ne bapredictinga ebiyinza okubeerawo mu 2026 engeri gye guli nti mwaka gwa kulonda oba gwa kalulu bano bategeezezzaako nti okusinziira ku bizze bibeerawo ate balabira ddala nti twandifuna obutabanguko mu myaka gino gye tuyingira egyakalulu era bano ne bagamba nti baagala kubanga ate bagenda ku miitinga abakulembeze abavunaanibwa ku byokulonda basobole okubanga ate basala amagezi ku butya bwe bayinza okuziyiza obutabanguko buno buyinza okubanga ate butuukawo bano bagambye nti okusookera ddala bagenda kubanga bamiitinga ab'ekitongole kya EC basobole okubanga ate boogerezeganya nabo we banaaba bamaze bajja kubanga ate boolekera bamiitinge ekitongole kya judiciary nakyo basobole okubanga ate boogerezeganyako nakyo awo nno bajja kubanga ate bamiitinga abakuumaddembe nabo boogerezeganye nabo ensonga nti baagala kubanga ate bakuuma emirembe mu kulonda kwe tugendamu wabula bano bayogeddeko ne ku nsonga endala era ne mu nsonga ze bayogeddeko ne bajjayo corruption oba obuli bw'enguzi era bano ne bategeeza nti ne president akimanyi nti obuli bw'enguzi wano we buli era ne bategeeza nti era president aza akyogera lunywe nti obuli bw'enguzi we buli era ne batuwa example ya PDM nti n'abaana abeewandiisa okubanga bafunayo esente za PDM just 1 million ate nabo tebasobola kubanga ate bagifuna era bano ne babeerako okuwabula kwe bakola ne bagamba nti singa
omukulembeze aleetawo enkola ey'okubanga ate ayambako abantu be okubanga abajja mu bwavu asooke kubanga abasomesa butya bwe bakwata ssente butya bw'oyinza okuziinvestinga ate bizinesi ozikwata otya era ne bategeeza nti esinga ebintu ebiba tebikoleddwa ate essente zino ezigabibwa ezigenda mu bantu wabula teziyina kye ziyinza kubanga ate zikyusa ku mbeera y'abantu era bano bayogeddeko ne ku parenting oba enkuza y'abaana ne bagamba nti abazadde beesuuliddeyo gwa naggamba mu nkuza ey'abaana baabwe nti kati abaana tebakyagambwako abaana tebayina ddiini abaana tebayina mpisa era bano ne bagamba nti ensi yonna okubanga ekulaakulana socially economically na mu buli nsonda zonna muyina okubanga ate mulimu ba citizens ab'empisa ate nga bayina eddiini era bano ne bakubira abazadde omulanga okubanga ate baddamu okubatwale obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abazadde mu kubanga bakuza abaana baabwe baleme kubalekera nsi nti enaabagunjula ngenda kubanga mpummulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako omugenyi wange ow'olunaku lwaleero Mr. Norman Tuwahemise. Very good morning. Pumulamuko katono nnyo.